Okay, kyenda musatu katonyeza FM abawuliza abalungi mwebale kwekumira ku mukutu ogwesigika IUFM tugamba bugambi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program byafa by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaso tujja kubeera n'ebyafaayo by'obusiraamu naye tuli ku bya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Buli lwakusatu ssaawa 4 Sheikh Lot Sulaiman Wandera abeerawo tujjukiza notunnyonnyola ebyafaayo ebyo. Kabiji Rashid ye mwanjuzi ate atutwala ku mutimbagano Musaaku Lwamiri Nagwere yatutwalayo era ku mutimbagano gye tuli osobola ogenda noba nga osobola otufuna butereevu insha allahu taala. Kaakati nno omulundi guli twayanjula omusomo engeri gyegenda otambulamu nga leero tugenda kubanga tutandikira ddala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensibuko ye, naye mukkirize mukama wange abatole ku salaamu ngamba Sheikh Lot Sulaiman Wandera atwala ebya zaka mu Bugisu Muslim District, Imam Masjid Nur, Director Yusra Islamic, byonna yabitwala kamusabe abatole ku salaamu oluvannyuma tulabe wotandikira ebyafaayo bino insha allahu taala. Mukama wange neyanziza kubanga werekereza nojja tusaba Allah akusosolemu obulungi. Bampeete salaamu. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, tweyanziza mukama wange. Omulundi guli twatunuulira oba twayanjula ebyafa bino tugenda bisoma tutya otumenyamenyera nenzijula omuntu agamba nenzijula amaddu okubanga ebyafa bino mbitandikira wennyini nabbi sallallahu alaihi wasallam ensibuko ye n'ekika kye oba kwe tuba tutandikira mutegeera obulungi baani abamuzaala oba aba mu kika ki tutandikira. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Amatendo ga Allah jalla jalaalu akyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Allah tumwebaza eyatuusa mu ddiini y'Obusiraamu era n'atuyigiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga omuntu bw'osanga nga Qur'an emwogerako n'ereeta erinnya lye mu surati Al-Fath, Allah n'agamba nti Muhammadur Rasulullah, Allahu akbar, Muhammadi mubaka wa Katonda. Bwambala n'ayogera ne ku baali nabo n'agamba nti walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar, n'abo bawangaala nabo babeera bakambwe ennyo kubatakkiriza naye nga ruhamaa'u bainahum, babeera basaasize nnyo kubo bennyini basaasirigana. Kati omusajja oyo Allah gwayogerako abeera yeetaaga okumanya. Ndio Omusajja oyo eyasobola okukulembera abantu n'abatuusa ku buwanguzi nga tabeerangako mu kiraasi, omuntu oyo aba yeetaaga okumanya omusaayi mwe yava. Teyawandiikako. Omuntu oyo n'akulembera abantu olukulembera olulungi, omuntu oyo aba yeetaaga okumanya. Singa abeera nga omuntu afaayo nnyo okumanya ebyafaayo bya politician n'amanya okuva waava, then akati okumanya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimbabi aula, kyetaaga omuntu abeere nga amumanya. Omuntu oyo nga buli mu swala bw'ole babeera baleeta adhan naye bamwogerako. Oyina agamba ashhadu an la ilaha illa Allah, nazzaako nti wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Omuntu oyo abeera wanjawulo, abantu babeera beetaaga bamumanye.
baleme kuwulira buwulizi muntu nga bwe baba nga bamwogeddeko abantu bagamba nti sallallahu alayhi wasallam naye nga tebamanyi lwaki boogera oye Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Njagala mukkirize abatulaba n'abatuwuliriza tutandike okwogera ku musajja oyo asinga obulungi mu bitonde byonna, asinga obukakkamu, asinga obwesigwa. Abantu ge baatuuma amannya nga mu mannya amalungi ge baamutuuma Mwalimu al Amin, omwesigwa, eyali omulamuzi alamula wakati w'abantu b'ekika kye n'ebika ebirala, kubanga yali musajja mwenkanya nga buli omu yenna yeetaaga agende amulamule. Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naye bino bye tugenda okutandiikirako tubitandika tayito ya nabbi teriiko, kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam teyazaalibwa nga nabbi. Mu kuzaalibwa yali muntu mwereere nga ye Muhammadi. Era essaawa eno tugenda kulaba nga tumulaba nga Muhammadi. Kati mu maaso awo tunaagenda tayito eryoke ejje tuleke tutandike okumusaako tayito. Abawarabu baagala nnyo kye bayita kuniya. Kuniya ly'erinnya omuntu lyatuumibwa ku lw'omwana gw'aba azadde. Kati ŋŋanze nnyinayo Shuraim ne bampita Abu Shuraim. Nnyinayo Asma ne bampita Abu Asma. Nabbi sallallahu alayhi wasallam naye yalina Qasim ne bamuyita Abul Qasim. Era erinnya eryo yali alyagala nnyo, kuniya yali agyagala nnyo, Abul Qasim. Nolwekyo bwe tuba nga twogera ku musajja oyo tugamba nti huwa Abul Qasimi, ye taata bwa Kasimu. Bwe tumala okumala erya Kasimu ntyoka tuzaako erya Muhammadi. Muhammadi oyo nga azaalibwa omusajja gwe bayita Abdallah. Abdallah azaalibwa omusajja gwe bayita Abdul Muttalib. Abdul Muttalib azaalibwa omusajja gwe bayita Hashim. Hashim azaalibwa omusajja gwe bayita Abdul Manafi. Abdul Manafi azaalibwa omusajja gwe bayita Qusay. Qusay azaalibwa omusajja gwe bayita Kilabi. Kilabi azaalibwa omusajja gwe bayita Murra. Murra n'azaalibwa omusajja gwe bayita Ka'ab. Ka'ab n'azaalibwa omusajja gwe bayita Lu'ay. Lu'ay azaalibwa omusajja gwe bayita Ghalib. Ghalib azaalibwa omusajja gwe bayita Fihr. Fihr azaalibwa omusajja gwe bayita Malik. Malik n'azaalibwa omusajja gwe bayita An-Nadhr. Nadhr azaalibwa omusajja gwe bayita Kinaana. Kinaana azaalibwa omusajja gwe bayita Huzayma. Huzayma oyo n'azaalibwa omusajja gwe bayita Mudirika. Mudirika azaalibwa omusajja gwe bayita Ilyas. Ilyas azaalibwa omusajja gwe bayita Mudar. Mudar azaalibwa omusajja gwe bayita Nizar. Nizar azaalibwa omusajja gwe bayita Ma'ad. Ma'ad n'azaalibwa omusajja gwe bayita Adnan. Adnan y'omu ku baana ba Nabbi Ismail mutabani wa Ibrahim alayhi salam. Era Ibn Kathir mu kitabo kye Al-Bidaya wa Nihaya ategeeza n'agamba nti ku Adnaani ebigambo ebituufu ebyogera ku Muhammad we bikoma. N'agamba nti buli yenna aleeta ebisuka Adnaani biba bigenda kubeeramu empewo. Ebijja kutuuka awantu bitandika okubula, kubanga waliwo abayagala okuwandiika ebingi ne bawandiika. Waliwo yawandiika ekitabo n'agamba nti olulyo lwa Nabbi Muhammadi
okuva ku Abdallah okutuukira ddala ku Adamu alayhi salaam. Kati n'agenda ng'atuwa abantu, naye Ibn Kathir atwadvisinga n'atugamba nti bwe tubanga tubala olulyo lwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Adinaani atumale. Kasino tukawala Adinaani, bino byonna la ghubaara alayha, tebiriko nfuufu. Bino byonna nga bwe tugenze tubibala byonna bituufu. Adinaani mutabani wa Ismail, Ismail mutabani wa Ibrahim alayhim assalatu wassalam. Mashallah. Njagadde ntegeeza abatuwuliriza n'abatulaba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama kana arabiya. Nabbi yali Muwarabu, yali Muwarabu, era kana Quraishiya, yali musajja mu Quraish, yali musajja wa mu kika ky'aba Quraish. Kaakati mu kika ky'aba Quraish mubaamu amasiga. Yali mu ssiga ery'aba Banu Hashim. Essiga ery'aba Banu Hashim liva ku musajja gwe bayita Hashim mutabani wa Abdul Manafi. Hashim ono yazaala Abdul Muttalib, Abdul Muttalib n'azaala Abdallah, Abdallah n'azaala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Newankubadde nga wano tugambye ntwogera ku tayito nga tennaba, naye engeri gye tuli nti tuli kwogera ku kintu ekyaggwedda. Gamba twogera ku Muhammad olwedde gwe tumanyi nga ye nabbi. Akati bwe tumwogerako gamba tuba tuwulira okuswala, bwe tuba nga sumusaaliddeko owulira nga kikuzibuwalira. Akati abatuwuliza n'abatulaba ekyo bajja kuguma. Kasa ntwogera ku Muhammad okumwawula ne ba Muhammad abalala, ye tulina kumusaalira kubanga ekyo Allah yakimuwa wanjawulo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ekyokubeera Omuwarabu yali yeewaana nakyo. Era mu bigambo bye alina hadithi mwagambira nti ana afsahu lisaanan, nze asingayo okwogera obulungi Oluwarabu baida anni Quraish, olwakuba ndi mu Quraish. Abakuraishi be baali basingayo okwogera obulungi Oluwarabu. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam kana afsaha lisaanan, yali ayogera olulimi nga Oluwarabu oluli fasiha. Oluwarabu lulimu emirundi ebiri. Waliwo okwogera Oluwarabu nga luli fasiha, oyogera Oluwarabu oluli mu Qur'an. Niwabawo okwogera Oluwarabu nga oyogera nga Abayemeni bwe banaayogera, Abasudaani bwe banaayogera, Abamisiri bwe banaayogera. Yes, Esudaani oli bw'abaga nti nkugamba aga nti gultalak nkugamba, naye ng'ate gulta singa lubanga obadde mu Luwarabu oluli fusha kasoga nti gulta ta, oba otegeeza nti ye yagambye ulta. Naye nga Omusudaani wabaga nti nkugambye aga nti ana gultalek, nze nkugambye, ana gultalek, nze nkugambye. Naye no mu fusha oga nti ana qultu laka, nze nkugambye. Nabbi sallallahu alayhi wasallam kana afsahu lisaanan, yali ayogera Oluwarabu nga Luwarabu lulungi, nga teruliimu nga toyingizaamu byabika. Kubanga Omuyemeni bw'aba ayogera Oluwarabu, nze Oluwarabu ndumanyi, naye Omuyemeni bw'ayogera ebimu sibitegeera. Oluwarabu ndumanyi, naye Omusudaani bw'ayogera ebimu sibitegeera. Kakati ye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali ayogera olulimi nga luli fasiha. Lwaki yali ayogera olulimi olwo? Ekyo baakigenderera Baani? Abawarabu abamuzaala, naddala jjajjaawe Abdul Muttalib. Atya Mu kukigenderera kubanga Abawarabu bayina ebintu ebyali bibasukkulumya ku balala. Abawarabu bayagalanga nnyo okutontoma. Okutontoma baleeta ennyimba
nga bw'otaba na Luwarabu tosobola kupanga luyimba nga lusembyayo ebigambo ebifaanagana. Tosobola. Ebitontome. Era byabeeranga mu competition. Nga babeera awali wabeera obutale nga suuko okaavu n'obutale obulala. Buli omu nagati nze nyinayo shair, nyinayo oluyimba. Ayagala okunneesimbamu naye aleeta olulwe. Ono bwe yatontomanga n'asinga abalala ng'atwala ebirabo. Ono atontoma n'asinga abalala n'atwala ebirabo. Kati Abawarabu baakula beewaanira nnyo mu lulimi lwabwe era nga balutegeera. Just nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'amala okujja n'afuuka Nabbi. Baakyuka nti edda ennyimba zaabeerangamu okuwaana abakazi, nga bawaana ensozi, nga bawaana ebika. Kati Nabbi bw'amala okujja n'asomesa abantu obusiraamu, ebitontome ne bikyuka ne bitandika okubeeramu Allah. Ngero li bw'akaleeta bw'ati okalaba konna nkajjuddemu Allah. Y'ensonga lwaki bwe baali banoonyayo banaamuyonseza baamutwala mu kyalo. Ennimi ezitaliimu nfuufu, ezitaliiko nfuufu zibeera mu kyalo. Naye mu kibuga temuba. Kuba kati omwana akulira wano Embaale ajja kwogera Olugisu naye nga lubeeramu Oluganda. Ajja kwogera Olugwere nga mubeeramu Oluganda. Tagenda kwewaana nti mmanyi olulimi. Era nze ntera okugamba baseka bange abamu. Waze gwe Sseeka tomanyi Lugisu. Tomanyi Lugisu. Era ntera okukyalenjinga Sheekhe wange Abdallah Masaaba. Kwanza owaayo soma hutuba mu Lugisu tulabe. Musajja Mugisu, taata Mugisu, maama Mugisu, naye olw'okuba wangalya ku kibuga tasobola kusoma hutuba mu Lugisu n'agimalako. Era agenda okugira bw'ati ng'ataddemu y'Olugwere ng'ataddemu y'Oluganda. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kaana afsaha lisaana. Nabbi yali musajja ng'olulimi lulungi. Kaana Quraishiya. Nabbi yali musajja mu Quraish era nga ava mu ssiga ery'aba Banu Hashim. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alina ekigambo ky'ayogera kinnyumira. Agamba nti Allah tabaraka wa ta'ala istafa min bani Ibrahim Ismail. Allah yalonda mu baana ba Ibrahim najjamu Ismail. Wastafa min abna Ismail Kinana. Ate najjamu mu baana ba Ismail yajjamu omwana gwe bayita Kinana. Wastafa min Kinana Quraish. Ate mu Banu Kinana mu ssiga ly'aba Banu Kinana najjamu ba Banu Hashim. Najjamu aba Quraish. Najjamu ba Banu Hashim. Era n'agamba nti wastafa min bani Hashim. Ate mu Banu Hashim ate aga nti omumwo najjamu ye. Wa Banu Hashim najjamu Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam n'abeera nga yali muntu wa njawulo. Abakuraishi Allah tabaraka wa ta'ala astafahum yabajjamu bika ebirala. Bawulina ba Banu Kinana, ba Banu Abdul Manafi, n'abalala ebika bingi ebiva mu Ismail ibn Ibrahim, amakulu Abawarabu, ebika bingi. Naye ebika ebyo Abakuraishi bo babasukulumamu. Bo ne babanga Abakuraishi bayina ekyenjawulo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam akyogerako n'agamba nti Allah yasukkulumya Abakuraishi na bintu 7. Abalala bye bataalira. Ebintu ebyo 7 ekisooka Abakuraishi basinza Allah yekka mu bw'omuwe okumala emyaka 10 ng'ebika ebirala bikyali ku masanamu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'atandika okukola daawa abaasooka okumukkiriza baali Bakuraishi. Era Abakuraishi baasinza Allah okumala emyaka 10
nga tewannabaawo wa kika kirala asala ddiiro okubeegattamu eno naye atandika okusinza Allah. Kati baatandikira mu myaka 11, 12, 13. Awo nabbi ng'akyali Makka, jjukira nti 13 yagimala ali Makka, 10 n'agimala ng'ali Madiina. Nolwekyo ekyo nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam nti abantu baasinza Abakuraishi, Allah yabawandako eddusu ng'abantu be bagamba, ne baba nti Abakuraishi bamusinza emyaka 10 ng'abalala tebannaba nga bakyali mu kusinza Laata, Manaata, Hubal, Uzza n'ebisigadde. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Allah yasukkulumya Abakuraishi n'abataasa Yawmal Fil, olunaku olwaliko enjovu okumenya Kaaba. Niwankubadde nga baali bashiriku ne Allah yabataasa. Kyali kitya? Anti kati enjovu ze baali basindise okuva e Yemen, Abraha ze yali asindise. Ekyo tugenda kiraba mu kulaba bwe tunaaba twogera ku kuzaalibwa kwe. Kubanga nabbi yazaalibwa Amul Fil, omwaka gw'enjovu, tugenda kukiraba ekyo. Naye wano tukireese okwagala okulaga nti Abakuraishi balina enjawulo ku balala. Tugambye ekisooka baasinza Allah emyaka 10, abasigadde nga tebannaba. Ne tugambye ekyokubiri, Allah yabataasa Yawmal Fil, olunaku lwe baaleeta enjovu bamenye Kaaba, Allah n'aleeta obunyonyi, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah n'abeera nti enjovu yazitta, n'eggye eryali livudde e Yemen eryali lizze nga lyagala okutta okumenya Kaaba, bonna ne bafa. Allah n'ataasa eggye. Allah be yataasa awo tewaaliwo kabira ndala, baali Bakuraishi. Kitegeeza be baali batwala Kaaba. Of course, nakati be bakyagitwala. Bakyaliwo? Abakuraishi we bali. Ne mu mbaale muno tulina Abakuraishi. Alu Baiti. Abakuraishi tubalina wano mu mbaale. We bali. So bakyali mu kintu kyabwe. So kati ensonga ey'okubiri nti Allah yabagulumiza n'abataasa Yawmal Fil. Ensonga ey'okusatu, Allah tabaraka wa ta'ala yassa essuula n'aba mu Qur'ani ng'eyogera ku linnya lyabwe, ng'era eyogera ku ngeri gye baakolangamu ebintu byabwe. Allah n'agamba bismillahi rahmani rahim, liilaafi Quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ayogera ku Bakuraishi bokka. Okwemanyiriza kw'Abakuraishi, okwemanyiriza kwabwe mu kutambula, abalina safari ez'emirundi ebiri, safari gye baatambulanga mu butiti ne safari gye baatambulanga mu kyeya. Naye baatambulanga nga safari ya kugenda kusuubula. Akati balina okusinza Katonda nannyini nju eyo ebalimu wakati, kubanga ye yali abawa security era nga yabawonya enjala n'abaliisa. Allah essuula n'aba agiwa Quraishi. Tewaliiwo kika kirala mu Bawarabu Allah kye yali awaddeyo yadde layini emu n'akyogerako mu Qur'ani okuggyako yayogera ku Bakuraishi. Ensonga oli zibala? Ezo ensonga 3. Nabbi sallallahu alayhi wasallam akyatuwa engeri Abakuraishi Allah bwe yabasitulamu. Ekyokuna yabawa nubuwa, yabawa obwannabbi. Tiyabuusa walala wonna, yabuusa mu Bakuraishi. Omanyi ebika bigira ne byewaana, gundi oyo waffe. Era olaba nti naffe tumanyimanyiko katonotono, naye kati bwe tubeera mu bika byaffe, kati nze bwe mbeera mu Baguuna, Baguuna boogera bagazi, era n'essaawa eno agamba Baguuna boogera bagazi, baba bamanyi nti balinayo seeka asomesa siira, balinayo sheekhe imamu wa Masjid Nur,
so kakati ne nabbi sallallahu alayhi wasallam ekyokubeera nti obwannabbi buli mu bakuraishi ey'ensonga yali y'amaanyi nnyo. Ekyokutaano fiihimu al-khilaafa, Allah yaddira ne khilaafa obusika n'abuteeka mu bo. Nabbi bw'amala okufa waddawo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, Abubakar mu Quraish. Kati ne basigala nga bali mu kintu, Bakari mu Quraish ndowooza yeegatta ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam ku jjajjaawe ndowooza ow'omusanvu, bwe mba seerabidde nja kukinoonya bulungi. So obwa khilaafa era bwasigalawo Abubakari, Umar, Uthman, Ali bonna be bamwawo. Enjawulo yaliwo nti abamu baali babeera kumpi nnyo. Akati nga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yali wamulujja, kubanga Abdallah amuzaala Abdul Muttalib, ate Ali azaala Ali Abu Talibi, azaala Abu Talibi Abdul Muttalib. Akati olaba nti abo bo baali ba mu nnyumba, era bamuyita Ahlul Bait, abo ba mu nnyumba y'omubaka, bo baali ba munda. Toyinza kumugeraageranya ku balala nga Uthman bin Affan n'abalala, naye ng'era bonna baali Bakuraishi. Ensonga endala efuula Abakuraishi okubeera abaawala ab'enjawulo. Allah yali yabawa okubeera nti be balina obusobozi okukuuma Kaaba. Okukuuma Kaaba teyakiwa balala, yakiwa Abakuraishi. Be bakuuma Kaaba. Then kati ekisembayo asiqaaya, okunywesa bahujjaaji n'okubaliisa. Era Abakuraishi bamanyibwa nnyo ku mulimu gwabwe, siqaayatul hajji, okubeera nga be baali banywesa bahujjaaji, era ogwo omulimu nga bagweyagaliramu. Era omulimu bagukola mu mbeera zombi. Ng'Obusiraamu tebunnaba, be baali banywesa bahujjaaji. Era Obusiraamu yadde ng'Obusiraamu buzze, era baasigalawo ng'era be banywesa bahujjaaji. Hatta al-an, paka essaawa eno, Allah tabaraka wa ta'ala n'abeera nga yasitula Abakuraishi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu lulyo olwo olulungi Allah lye yasitula olw'Abakuraishi mwe muli Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. N'olwekyo Nabbi Muhammadi ali mu ssiga ery'aba Banu Hashim. Banu Hashim oyo ye jjajjaawe owokubiri. Jjajjaawe asooka ye Abdul Muttalib, jjajjaawe owokubiri ye Hashim. Hashim yali musajja Muwarabu, okuggyako nti bw'afa tebamuziika Makka, bamuziika Filastin. Hashim bamuziika Filastin. Anti kati baali batambula okusuubula, rihlatu shitaa'i wa sayf, baali batambula okusuubula. Kati ajali n'emusanga eyo gye baafiiranga, gye baabaziikanga. Kati bw'obeera ofiiridde Mombasa, kati nga bakwetiga bakuleeta eno. Ate kati biri eby'Abawarabu tebiringa byaffe Abafirika. Fe Abafirika omuntu ayagala alabe ku mulambo, naye kati bali omuntu wabeera afiiridde we bamuziika. N'olwekyo Hashim bamuziika Gaza. Era waliyo omuzikiti baguyita Masjidul Hashimi. Masjidu al Hashimi, muzikiti gye guli eyo gwe babbulamu erinnya lye. Kati ye Hashim bamuziika eyo. Era ne Abdul Muttalib naye tebamuzaalira Makka. Makka naye yajjayo buzzi, bamuzaalira Yathrib. Yathrib ye Madiina, kubanga edda bagiyitanga Yathrib. Nabbi nga tannaba kugendayo, Nabbi bw'amala okusenguka n'agendayo, lwe baagikyusa erinnya n'efuuka Madiinatu Rasulillah, ekibuga ky'omubaka. Naye ng'edda bagiyitanga Yathrib. So kakati Abdul Muttalib oyo naye bamuzaalira eyo, olw'ensonga nti
taata we Hashimu yawasa mu kika kyeyo ekyaba Banu Najjar. Banu Najjar kika kibeera Madiina be yawasaamu. Bw'awasaamu ye n'afiira e Gaza. Bw'afiira e Gaza Abdul Muttalib ne bamuzaalira e Madiina. Era yakulira mu Banu Najjar. Yagenda okuzaalibwa nga Hashimu yafa oba nga akyali Abdul Muttalib. Nedda Hashimu yafa nga Abdul Muttalib akyali muto. Yali amaze okuzaalibwa naye nga akyali muto. Era yakulira mu bakojjaabe. Kaakati jjukira nti eno Hashimu yali mukulu. Kati Hashimu bw'amala okufa ne baagala bapalapalanye obukulembeze abalala babutwale obukulembera Abakuraishi. Era awo waliwo kalimanywera okutuusa abantu ne bava e Makka ne bagenda e Madiina Yathrib ne babaga nti mwe muli kuki omwana mumutuuzizza wano eri bamutwalako obufaalume obukulu babutwala. Kaakati abantu kwe kusituka Banu Najjar ne baga nti temutulabanga obukulu bw'ono omwana nabo kati balwanira owaabwe Abdul Muttalib. Akati ne bagenda bagamba nti ne bwe kinaabanga kyetaagisa okukuulayo ejje eddene mu Banu Najjar lijje lirwanirire obukulu bwa Abdul Muttalib tugenda kikola. Era fi'lan bayimbula ejje Banu Najjar okutaasa omujjwa. Omujjwa asobole okufuna obukulu bwe. Era kati bamutaasa bamuleeta Abdul Muttalib afuna obukulu. Abdul Muttalib yalina ekizibu nti abaana yasooka kuzaala abaana bawala. Zaala abaana bawala bangi, abaana bawala kumpi 8 nga talina mulenzi. Akati bamunyoomanga ne bamuyisaamu amaaso nti gwe naawe alina abaana abawala oyogera ki? Kubanga kyali kimanyiddwa mu Bawarabu nti eyabeeranga n'omwana omulenzi yabeera n'amaanyi. Era okutuusa Abdul Muttalib lwe yayogera ekigambo n'agamba nti Katonda bw'alimpa abaana abalenzi 10 okwebaza Katonda ngenda kusaddaakako omu. Oyo Abdul Muttalib mwana wattu n'atandika okuzaala abaana. N'azaala kati mu baana asembayo Abdallah. Kakati ne bamujjukiza nti owaaye 10 liweze. Ani amujjukiza? Sala. Andi ye yamaani ku Kaaba bamujjukiza agati Abdul Muttalib owaaye 10 liweze eri abalenzi. Sala gwe yali alina okusala nga ye Abdallah. Taata wa Nabbi. Yes, taata wa Nabbi. Okutuusa lwe yakuba obululu, bw'akuba obululu bw'ati akalulu ne kagwa ku Abdallah nga gw'alina okusala. N'addamu ate n'akakuba era ne kagwa ku Abdallah. Okutuusa lwe baamuwa amagezi agata ky'omu okola saawa eŋŋamiya 10 kuba obululu wakati wa Abdallah n'eŋŋamiya 10. Kati bwe yakuba obululu akalulu ne kagwa eno ku ŋŋamiya 10 n'asala eŋŋamiya 10 Abdallah n'awona. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yeeyogerako n'agamba nti ana ibnu dhabihaini, nze ndi mutamanyi we baali bagenda okusalibwa ababiri. Ng'ategeeza Ismail ibn Ibrahim alayhi salam lule baali bagenda okumusala. Alamma aslama watallahu liljabini wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Nga bwe kitera okubeerako nga tugenda mu Eid al-Adha. Kati Ismail n'awona ndiga ye yamununula, Allah n'amununula. Kaakati ne Abdallah eŋŋamiya 10
ze zamununula era weewava nti omuntu omwoyo gw'omuntu guzitowa eŋŋamiya 100 era bw'oba ossa omuntu olina okutoola ddiya eŋŋamiya 100. Kati nabbi sallallahu alayhi wasallam yandibadde nga ndowooza yandifubutukidde walala naye nga ye Abdallah ye ebintu byali biganye nga gwe balina okusaddaaka. Era ekyo nabbi kyagamba nti ana bunu dhabihain, nze ndi mwana w'abaali bagenda okusalibwa ababiri, ng'ategeeza Ismail era ng'ategeeza Abdallah taata we. N'olwekyo ekika kya nabbi sallallahu alayhi wasallam eky'Abakuraishi essiga Banu Hashim, embeera eyo tugitunuulidde nga bwetyo bwefaanana. Maama we naye yali Mukuraishi, taata yali Mukuraishi naye maama nga naye Mukuraishi. Maama we yali Amina, jjajjaawe azaala Amina yali Wahabi, azaala Wahabi yali Abdul Manafi, azaala Abdul Manafi, gamba ekika kigenda bwe kityo. Era beegattira ku kilaabi. Jjajja ow'omukaaga, taata wa nabbi ne maama wa nabbi we beegattira, baali Bakuraishi. Omukuraishi awasa Omukuraishi, omuguuna awasa omuguuna. Ayi kiina buzibu ki? Abaafirika fe abaakissaawo nti akati gwe babeera omuguuna towasa muguuna, naye nga tekiina buzibu bwonna. Era Omukuraishi yawasa Omukuraishi. Kati sigambye nti akati naawe omuguuna onoonya omuguuna waali. Ebyokukola bingi, situjja kudda mu kkerere ya okuwasa muguuna oba si muguuna. Noonya abawala abalala, kino kireke bwe kibanga kinaaleeta obuzibu. Ekinaaleeta obuzibu kino mukyawaganire bwereere. Noonya ekiwala ekirala awantu, noonya ekyanyina kya musaakulu, onoonye ekyanyina kya gundi gwe kuwasa. Naye musaakulu naye aleme kuwasa waabwe, naye ajje ewuwo, naye atwale ewuwo. Khalas, siraba waawo buzibu mu mateeka g'Obusiraamu. N'olwekyo ekika kya nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe kityo bwe kyali. Njagadde mpalirize n'akantu katono nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam newankubadde nga y'ow'enkomerero mu bannabbi, naye bazadde be Abdallah ne Amina tebaali Basiraamu. Tebaali Basiraamu. Naye amannya ago tugatuuma. Amanya ga Kiwarabu. Manya ga Kiwarabu. Ate ffe mu ddiini kasita erinnya ne libanga teriri mushiriki n'amakulu gaalyo nga malungi, ffe omwana nga tumutuuma Abdallah, kitegeeza omuddu wa Allah. Erinnya ddungi. Amina kitegeeza ow'emirembe, owasa omukyala nga wa mirembe. Aminatu mukyala wa mirembe. Abantu bano bombi Abdallah ne Amina tebaali Basiraamu. Era waliwo omusajja lumu eyajja ewa nabbi sallallahu alayhi wasallam, taata we yafa, n'amubuuza, ya Rasulallah, aina abi, taata wange aliwa? Nabbi n'amuddamu nti abuuka fi nnaari, taata wo ali mu muliro. Bwe yamala n'asirikiramu katini, bwe yamala n'amugamba nti abuuka wa abi fi nnaari, taata wo n'owange muliro, kubanga tebaali Basiraamu. Hadithi endala nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti nasaba Allah nzikirize nsabireko bazadde bange, mbasabire okubasonyiwa, astaghfiru lahum, mbasabire Allah okubasonyiwa. Allah n'aŋŋaana kubanga si Basiraamu. Mu mateeka g'Obusiraamu abatali Basiraamu situbasabira walau kaanu abaana, newankubadde nga bataata baffe
newankubadde nga bajjajja baffe newankubadde nga bagagga baffe bwe bafa kase ne bafa nga shahada teriiwo khalas byabwe. Kakati bino byotera okulaba omugagga afudde mugaggawo Katonda amuwa ekiwumula ekyemirembe, Katonda amuwa ekiwumula ekyemirembe, ekumala budde tewaliiwo kyonna kigenda kubeerawo. Era Nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam nti naye Allah bw'aŋŋaana kiri ninsaba olukusa banzikirize azuura kaburaha, nsobole okulambula ku ntaana ya maama. Nabbi ne bamukkiriza. Era yagiranga n'afuna ekiseera n'atambula n'agenda mu katundu ke bayita Abwa kali wakati wa Makka ne Madiina. Katundu Abwa akutala obanga ova e Madiina oba otambuddeko emayiro nga 992 waliwo akafo awo twayimirirawo okolumu Abwa. Ogendawo kulambula ntaana. Kugenda bugenzi kuyimirirawo bwoti n'otunula butunuzi bwoti khalasi n'okyuka n'ogenda. Tojagga nti Allahumma ighfir laha warhamha ateri kubanga si musiraamu. Kati saagala abatuwuliriza abatulaba oli ambuuze nakati ekyo kigenda kubeera kiti nange simanyi bwe kiribeera. Allahu jalla waala ye kennyini yamanyi. Naye nga ekyo nakyo njagadde nkireete nga twogera ku kika kya Nabbi sallallahu alayhi wasallam kitegeerekeke. Tusobola kusabira ate musiraamu situmusabira naye okulambula entaana ye bw'abanga akulinako olulyo genda olambule entaana ye. Ogitereze n'ogitereze. Genda olambule entaana ye. Naye okugula sementi bagitereeze kubanga omulimu gw'okusementinga entaana ogwo Nabbi yagugaana, omusiraamu tagukola. Ogwo omusiraamu tagukola. Okusementinga entaana oba ya musiraamu oba si ya musiraamu ogwo omulimu ogwo Nabbi yagutujjako ogwo si gwaffe. Nabbi yagamba genda olambule entaana, nze nyina bajjajja bange ebudadiri eyo era kati ate bo bakola bulungi babaziika mu luggya entaana zibeerawo bazituula nako. Ate musajja wattu zaatuuka ninyimira bwe ninulira entaana ninga kale bambi baafa si basiraamu balasi bamala nintambula ningenda ate nkola ki awo osanga abantu bazituddeko era lumu nagaa ti lwaki mutuulako ffe eddiini eyaffe egaana olinaga ti ffe eddiini yefe kawe etambula babyekala bwekali akati bo ntebe era atuula ne bamuwa esowaani y'emmere nali emmere ye ali ku mutaala naye nga teyeefiirayo nomugamba ffe eddiini eyaffe tekkiriza kutuula ku ntaana. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti omuntu bwe kibanga kimusanyusa okutuula ku manda g'omuliro atuule ku ntaana. Yes, kati ffe entaana situgituulako. Nolwekyo abamembers abatuwuliza n'abatulaba tubeebaza okubeera nga mutuwadde akadde kamwe tusobole okubeera nga tuwangaala ne Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Twakatandika Allah atuwa obuwangaazi tusobole okubeera nga tumumalayo abantu basobole okumanya ani gwe bakkiriza, ani gwe batasaana kujembera bw'aba alagidde. Barakallahu fiikum. Wafiikum barakallahu. Mulizo omulungi, tuli mu kitundu kya kubiri nga tunnyonnyolwa ebyafa by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abadde beebaza abo tubeebaza, tusaba nti abantu babeere nti bafolowinga irimu eno Nabbi okugamba nti utulubul ilma min al-mahdi ila al-lahadi, munoonye okumanya okuva nga mukyali babbebi mpaka lwe munaayingira mwanandaani. Tategeeza kutuula mu kilaasi obeere mu kilaasi lwomwo obeere omwo mpaka lw'onaafiira omwo. Sigalawo nga obwongo obugudde okubeera nga buyingizaamu irimu. Kati irimu eno ebeera mu kilaasirumu, irimu eno ebeera mu mpapula z'amawulire, irimu eno ebeera ku radios, irimu eno ebeera mu mikwano gye bootambula nabo, irimu eno ebeera ku masimu,
irimu eno kaakati wano otudde mu kilaasi osoma kati ffe twatambula ntugende Sudaani ntusoma ebyafaayo bya Nabbi akati mbikuleetera wano gw'obeera mu ddiiro lyo oyina mu ntebe yeegonda bakuwadira ekacaayi rediyo kweri oli mu kuwuliriza akati gwe tolina buzibu osobola n'okugamba nti owaye ka flash kaako munteereko mpulirizenga bulungi wano akati gwe irimu ogenda kugifunira awo abantu bangi abasomye ne bafuuka bamaseeka naye nga bali kusomera awo era kuomuzuulira nti ono seeka musiseeka ddala nga omulaba bw'omugamba nti nsaazaako magaribi agatanda daseeka ja kusaaza asiri awo omanyira nti obuzibu weebuli n'olwekyo abantu bakubiriza nti abantu banywere beeyongere okusoma. Webale nnyo webale ddala musube bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.